jako akawuwo. Kooti ya Buganda Road ezeemu okuwulira omusango oguvunaanibwa omukenkufu w'e Makerere Dr. Stella Nyanzi ku misango egimuvunaanibwa ku bigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 16 ne 17 ogw'omwenda 2018 aliko ebigambo bye yawandiika ku mukutu gwa Facebook nga bivoola omukulembeze w'eggwanga wamu n'omugenzi maama we Esther Kukundeka. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga Stella Nyanzi alabikako mu kkooti eno bukyakwatibwa poliisi y'e Wandegeya mu mwezi guno bwe yali agenza okusaba obukuumi kwekalakasa kwe yalategese okw'emirembe e Makerere. Wabula omusango guno omulamuzi Gladys agongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwe 12. Munnamateeka wa Dr. Stella Nyanzi Kanso Semakadde wategeereza nga bwe bali mu kwesunga okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'aleetebwa mu kkooti okubbinkana ne Stella Nyanzi. Omusango gwebaggula ku Dr. Stella Nyanzi olw'engeri gy'akozesa internet oba Facebook nga kigambibwa nti President Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini yamwemulugunyako baggwadde olunaku olw'okutandika ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja era tusuubira ssenkaggale wa gavumenti ya NRM. Ono era ategeezezza nga bwe beesunga okuyigiriza omukulembeze w'eggwanga olulimi olupya. Tulina okuyiga olulimi olupya ne President tugenda omuyigiriza bukyanga yeepanka ku luno ajja dduwulira so byebyo ku musango ogwo. Naye Dr. Stella Nyanzi atugamba nti teri amusinga mu lulimi olwo. Ken Luchamza alina olulwe baluyita ki? Semakadde agamba nti engeri omusango guno gye guli wakati w'omukulembeze w'eggwanga wamu ne Stella Nyanzi bano balinga bali mu mpaka okulaba ani asinga. Stella Nyanzi agala kulaga ani asinga obutitiizi mu ggwanga lino. Kaguta oba alowooza nti Stella mutitiizi akyerabire, Stella mwagala mu kkooti bubeiro bwe abweriire. Marco William yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. They have brought another one. Makerere University brought several in the name of the First Lady and Minister of Education. Those cases went nowhere.